Nze Masi David era nkulisayo nnyo mu weekend oza nti yagendedde bulungi abasobodde okubeerayo ku mukolo munene ddala nga emipiira gy'ebika eby'Abaganda gigibwako akawoowo wali ewankulukuku mukuliko eyo nnyo era mwongere n'okweteekateeka kubanga emipiira gino gikyagendera ddala bulungi nnyo mu maaso nga naye kati wagenda kubeerako akalembereza okutuukira ddala ennaku z'omwezi nga 8 aboddira obutiko mugenda kukyaza omusu nga 8 omupiira gwammwe gugenda kubeera wankulukuku ku ssaawa 8 ez'omutuntu kakati olunaku olujja kubeera lwakutaano kati era ku lwokutaano enkusu kwegenda okukyaliza eŋŋonge ku kisaawe kya Wakisha wali e Wakiso kati wajja kubeerawo era ku Friday omupiira ogw'okumakya gujja kubeera gwa ssaawa 4 ez'okumakya ku Friday nga 8 enjaza nga mukyaza emmamba ku kisaawe kya Kawanda SS era ku Friday okwo ssaawa 6 ez'omutuntu ab'Ekinyomo mugenda kukyaza bazzukulu ba Mutasingwa abeddira embwa wali ku Lubiri SS kakati mu abeddira enjovu mugenda kusiitaana n'envuma era ku kisaawe kya Lubiri SS ku Friday eyo ssaawa zijja kubeera 8 era ennaku z'omwezi zigenda kubeera 8 kakati mmwe abeddira ensuma mugenda kukyaza ennyonyi ennyange ku kisaawe kya Wakisha era nga 8 ye Friday eno ssaawa 4 ez'okumakya kati awo ku ssaawa 6 era ku Friday nga 8 abeddira omutima omuyanja bwe mugenda okukyaza abeddira enkerebwe bazzukulu ba Kidimbo ku kisaawe ekya Kawanda SS kati ku Lubiri SS era ku Friday eyo nga 8 ssaawa zijja kubeera 4 ez'okumakya fe abalangira mwe tugenda okukubira enkula omupiira ogwo gwa ku Lubiri SS ku Friday eno ennaku z'omwezi nga 8 kati mwabeddira effumbe mugenda kuzannya n'ente ewankulukuku era ku Friday eno ssaawa zijja kubeera 10 ez'olweggulo kati mwabeddira enswaswa mujja kuzannya n'embogo ku kisaawe kya Kawanda SS era ku Friday eno essaawa 8 abeddira envubu mujja kusamba ssaawa 8 era ku lwokutaano nga muzannya n'engeye ku kisaawe kya Wakisha wali e Wakiso nga bw'owulira emipiira gyonna gino emingi bwe giti gya lunaku lwakutaano lwa sabbiiti eno kirungi nnyo n'omanya ekika kyo wekitendekerwa n'omanya n'enteekateeka nga bw'eri era ku Friday eno ab'enjobe mugenda kuzannya n'ab'empindi ku ssaawa 10 ku kisaawe kya Lubiri SS mwabeddira empeewo mulina okuzannya n'olugave era ku Friday ssaawa 10 naye ekisaawe wenzigidde ku mpewo kibadde tekinnaba kkakasibwa mmwe abeddira endiisa nammwe mujja kuzannya ssaawa 10 ku Friday eno nga muzannya n'akasimba nammwe ekisaawe kyammwe obukiiko tubadde tetunnaba kukikakasa kati mwabeddira ekibe mugenda kuzannya n'abeddira enkima ku kisaawe kya Kawanda SS ku lunaku olwokutaano olwa sabbiiti eno essaawa 10 era ku ssaawa 10 abeddira ŋŋaali lwe mugenda okuzannya ne bannyabo abannakinsige ku kisaawe kya Wakisha emipiira egy'ebika eby'Abaganda bwe gityo egy'okusamba omupiira ogw'ebigere bwe gigenda okubeera ku lunaku olwokutaano olwa sabbiiti eno kyamakulu n'onoonyereza ekika kyo ekitendekerwa n'osobola okwetaba mu nteekateeka ffenna ab'olulyo olulangira mukama waffe Ssaabalangira Frederick Sande Kateregga yantumye okubategeeza nti nno oluvannyuma lw'omupiira gwaffe ogwasoose gwe twagudde amaliri n'eŋŋaali goolo 3-3 ffe tetusamba mupiira ogwo gwakuutiza gwakwekumiza tukulumba ate tetusamba bino bya 0-0 waakiri tugwa amaliri 5-5 abantu banyumire ku magoolo okusinga okujja ne mukuba akapiira ak'okukuutiza naye mukama wange Ssaabalangira antumye mbategeeze nti nno training y'olulyo olulangira ebeerayo buli lunaku ku kisaawe kya Mengo SS
saawa 10 ez'olweggulo buli lunaku. N'olwekyo mwetegeke mugende mubeereyo okulaba ku training y'abavubuka ate era n'okwetegekera omupiira gwa Friday, kubanga jjukira ekibinja kino mwe tuli abannakinsige be bakikulembedde. Ffe twabadde tugwa amaliri n'eŋŋaali goolo 3-3 mu kibinja kyaffe. Abannakinsige balina gwe baakubyawo 2 ku bwereere, awangudde goolo zaabwe 2 ku bwereere abannakinsige bannyabo, ne kirabika nti nno be bakulembedde ekibinja kino. N'olwekyo kati kitegeeza maaci eddako tulina kuwangula mpangule bwe tuba nga twandiyagadde okutangaaza emikisa gyaffe egy'okusigala nga tuvuganya. Nakinsige yakubye entalaganya, goolo zaabadde 2 ku bwereere, goolo y'Amakanga Khalid n'eya Kyeyune Muhammad, ze goolo ezo. Akati ojja kulaba nga maaci eddako abalangira tulina kuwangula mpangule. N'olwekyo mukama waffe Ssaabalangira ensonga lwaki antumye mbategeeze nti nno mugende mulabe ku training y'abavubuka n'okwetegekera omupiira ogwo ogw'olunaku olwokutaano ogw'okufa kwokka. Era Ssaabalangira antumye mbategeeza abalangira n'abambejja nti wagenda kubeerayo olukuŋŋaana ku Hotel Africana ku lunaku olwokuna olwa sabbiiti eno. Olukuŋŋaana olutandika ssaawa 9. Buli mulangira na buli mumbejja yenna gy'oli mwenna babayise mubeerewo mu lukiiko olwo musobole okutema empendo okulaba nga ttiimu ey'olulyo ekolera ddala ebyo ebigijaamu n'obuzito obw'olulyo olulangira mu Bwakabaka. Naye nga mipiira emirala egyazanyiddwa, ab'olugave mwagudde Maliri n'Enjovu, Nkubi Brian ne Kaddu George be bateebye goolo z'olugave, ate Kakembo Richard ne Kembo Arafat be bateebedde Enjovu. Ab'obutiko baabakubye omupiira munene ddala, abeddira Effumbe baabokyezza goolo zaabadde 3 ku bwereere. Ssennoga Muhammad yakazibwako lyakagawa asambira mu ttiimu ya NEC mu kibinja ky'ababinywera yateebyeko goolo emu, ne Kigozi Andrew yateebye goolo 2. Omulenzi oyo asamba omupiira gwe ogw'ensimbi mu ttiimu ya UPDF. Abakasimba n'Ensuma mu mwagudde Maliri ga 0-0, ab'Enjaza ne bakuba Envubu goolo zaabadde 3 ku 1. Kalumba Enoch, Kimuli Tone ne Kalyowa Ivan be bateebedde Enjaza, ate Ssenwaga James yakubye goolo yokka ey'ab'Envubu. Ab'Envuma mwakubye Empeewo goolo zaabadde 2 ku 1. Kavuma Kawagu yabateebedde ab'Envuma ne Sendagire Sharif. Kati mu ab'Embwa mwawangudde Enjobe goolo 1 ku bwereere, goolo y'Amaseru Karoni. Ab'Engonge mwakkakanye ku Nswaswa ne Mugyokya goolo zaabadde 4 ku bwereere, Kajwiga Martin, Sonko Richard, Sembatya Lawrence ne Kisuro Innocent be bakubye goolo ezo ez'Engonge. Ab'Ekibe mwakubye Enkerewe goolo zaabadde 2 ku bwereere, mukwano gwange Inginiya Kidimbo Ben baabookezza omupiira. Omulenzi Lulimi Simon ne Mweya David be bateebedde Ekibe goolo ezo 2, Enkerebwe n'etateebayo. Ate ffe abalangira twagudde Amaliri n'Eŋŋaali, Mulangira Kayemba Henry yateebyeko goolo 2 ne Mulangira Walugembe Raymond n'ateebako goolo 1, ate Kirabo Joshua n'ateeba goolo 2 ne Ziwa Beka n'ateebera Abanŋaali. Ab'Enkima mwagudde Maliri n'Omutima Omuyanja, Katumba Edgar yateebedde Enkima, ate Bale Charles n'ateebera ab'Omutima Omuyanja. Embogo yakubye Enkusu goolo zaabadde 4 ku 2, Nelson Senkatuuka omusambi wa URA yateebye goolo 2, Nyende Abdu naye n'ateeba goolo 2. Kati ate ab'Enkusu goolo zaabwe 2, emu yateebeddwa Wamala Henry, endala n'eteebwa Dumba Tadeo. Dumba Tadeo no ye yeeteebye. Ab'Empindi n'ab'Ekinyomo mwagudde Maliri ga 0-0, temwayise na bateebi. Kale emipiira egyo bwe gityo bwe gigenda mu maaso, n'ebika ebirala nno bambi bijjumbidde okwetaba mu kubaayira ne mu Netball abawala abasooseewo ggala yaabwe okujja ddala ku round 16. Abawala baazannye Ennyange emu ku ezo ezaatuuse ku round 16 ne bayitamu oluvannyuma lw'okuba Emmamba Kakoboza goolo zaabadde 41-24. Olugave ne lukuba Ekkobe lyakubye Olugave goolo 29-28. Ente yakubye Embogo goolo 32-3. Ab'Engeye ne muwangula Embwa goolo 33 ku 11. Ab'Enkima ne muwangula Omutima Omusajji goolo 3-28. Ab'Engabi Ensamba bagyemu bannyinaffe abambejja babakubye goolo zaabadde 33-26. Ate Engo n'ejjamu Endiga ku goolo 27-22. Emmamba eyagabo nga yakubye Ffumbe goolo zaabadde 32 ku goolo 8. N'olwekyo mwanguwe okugenda eri ebika byammwe gye bitendekerwa. Kano ke kaseera mumuyina okumanyagana ne bannammwe ng'emipiira gino egy'ebika eby'Abaganda gigenda mu maaso ku bisaawe ebyenjawulo ku Wakiso
Kawanda SS mpozi ateera ne wano ku Lubiri SS ne Wankulukuku. Ebisaawe byo mubijumbire naye okusingira ddala mugende mulabe ku training kubanga wabeereyo n'emisoso egyetaagisa okusaasaanyaako ddala mu byensimbi. Abavubuka beetaaga entambula ebajja ewaabwe n'okubazaayo n'ebintu ebirala biba byetaagisizza, n'olwekyo mujjumbire emipiira egy'ebika eby'Abaganda. Mpozi Chelsea eri ku kikaliriro, abasajja ba Nottingham Forest bagiriko bagigundanga ttiimu y'ekyalo. Ebintu bya Chelsea nabyo bikusobera kubanga omutendesi yagenze n'akola ekibalo, ng'ekibalo kino yapimye bubi, yalowoozezza nti nno first 11 eya Nottingham Forest nti nno yegenda okusamba. Agenze okumagamaga nga match etandika, agenze okulaba nga abazannyi abatambulirako ensonga nga ono gundi Morgan Gibbs White eyakakola assist 13 n'ateeba ne goal 3 ng'ali ku benchi. Yabadde alowoozezza nalino likabeza linamba 9 li Chris Wood nti nalyo linaasamba. Ndowooza y'ensonga lwaki yasomye etosi naddala byoyo bagende zaabika emipiira kubanga jjukira abazannyi abo bombi beetaaga physical game, naye n'elikabeza eryo nalyo liri ku ntebe kubanga jjukira nti nno ttiimu eno ey'abannaffe aba Nottingham Forest balinayo emirimu egy'okukola mu sabbiiti eno etandise mu mpaka eza Europa mu luzannya lwa semi-final mwe bagenda okukyalira ttiimu y'abannaffe bali aba Aston Villa. Kakati musajja wattu ono omutendesi omupya owa Chelsea, kale tumuyita mupya naye abaddeyo yamuku abo abatendeka ttiimu ento eza Chelsea. Omukulu Karl McFarlane alabika yakikubye embogo, kiyabaze si kyekyo. Wetwogerera bino Nottingham Forest ekulembedde Chelsea ku Stamford Bridge goolo 2 ku bwereere. Mpira gubadde gwakatandika, Taiwo Awoniyi mu Nigeria n'ababalagalizaawo ate n'omu Brazil Ego Jesus n'abakuba penalty mu ddakiika ye-15. Mpira ogwo guli mu ddakiika 16 ekitundu ekisooka. Chelsea eri waka efeesa bakajooca goolo 2 ku bwereere. Era Chelsea nno weeri erabika n'ebikukiika mu Europe ebivuddemu okujjako ndowooza eneesaba busabi kubanga Bungereza eri ku kaleboolebo oba ku ndeboolebo ez'okuwangula ebikopo 3 ebya league eya Europe eya club empanguzi kubanga jjukira Crystal Palace mweri mu mpaka eza UEFA Europa Conference mu semi-final oluzannya olusooka bagenze ne bakuba ttiimu eya balumbye ttiimu ya Shakhtar Donetsk ne bagikuba goolo 3-1 ku bugenyi. Kati oba osuubidde banajja ku Selhurst Park bajja kukiggala bugazi abo basobola okutuuka ku final. Ne Arsenal weeri erindiridde kukyaza ttiimu ya Atletico Madrid naye yagala kuyitamu genda ku final olunaku olw'enkya. Ate ku Nottingham Forest ne Aston Villa omu ajja kuba munne kifiiriza naye waakiri bombi ttiimu za Bungereza n'ayitawo yenna yanaatuuka ku final. Kati ttiimu ez'essatu bwe zinaaba zituuse ku final zonna ne ziwangula ebikopo, ndowooza ate awo Chelsea wejja okusinziira okusabirira ebe nga waakiri erinako we yeerippa. Naye we twogerera bino waliwo ttiimu nga Brighton and Hove, AFC Bournemouth ne Brentford abasiikirizza ttiimu ya Chelsea. Chelsea weeri si walungi. Kati ate nno nawuliddeko ne ku bigambo awo byabadde biyitingana. Aston Villa yagenze okubwa ttiimu ya Tottenham Hotspur nayo yamaze kuwewula ku bazannyi, yazanyisiza second 11 nga nabo beetegekera oluzannyo olwa semi-final lwe bagenda okukyaza ttiimu eyo eya Nottingham Forest nga mu luzannyo olwasooka Nottingham Forest yawangula goolo 1 ku bwereere. Kati bagenda kukyaliragana, bagenda kukyala ku Villa Park mu sabbiiti ejja mu wiiki wakati mu sabbiiti eno ku lunaku olwokuna. Kakati awo aba West Ham n'aba Nottingham Forest, manyi Nottingham Forest wadde yeewanisa eri waggulu naye era ekyayina okusoomozebwa okw'amaanyi ku table kubanga balina points 39, Tottenham Hotspur erina points 37 ne West Ham erina points 36. Burnley ne Wolverhampton Wanderers abaddayo edda baagalayo owookusatu. Kati ku wookusatu kuno kwe kuli West Ham, Spurs ne Nottingham Forest anaaba teyeeyisizza bulungi emipiira egisigaddeyo. Kati awo bwe baalabye nga Aston Villa ezannya Spurs omu ku abo ekyambe bekigezaako okunuukiriza n'ezanyisa second 11, aba West Ham ne Nottingham Forest ne bavaayo ne boogera biwanvuwanvu
omusajja alabika ayagala ekyambe kiyolefe bali abanguyiriza na biki ebyo nga omanyi omuzannyo gw'omupiira bibeeramu. So kaakati katulinde tulabe engeri gye bagenda okuseeyamu ku nsonga eno. Chelsea ebyali si birungi nnyo. Mpozi abawagizi ba Chelsea mwongere okweraliikiriramuko wadde nga wabaddewo amawulire amalungi ag'okudda kwa Levi Colwill. Mulowooza nti nno y'omu ku bazibizi ba Chelsea beebadde emisinga okumala ebbanga, naye leero tebamusomye olw'okuba nti nno Trevor Chalobah babadde omukulu yabadde alowoozezza nti nno yanaabisanya ne Chris Wood amuleseko ku bench. Abamu ku bazibizi ba Chelsea bolowooza nti bebasinga mu Levi Colwill ne Wesley Fofana kwe bali ku bench okwo, obaoliawo omukulu anaabayingizaamu gye bujjako awo. Ayina n'akalenzi kamusaayi muto ke yasomye ka Jesse Derry, akalenzi ako ka myaka 18 era kali eri mu ttiimu eri ento. Naye olw'okuba nti nno kooki ono atendeka ttiimu za Chelsea ento alabika akeekakasa oba ye season yagiwaayo dda, kubanga era ne bw'omugoba ojja kumugoba mu Chelsea nkulu, tosobola mugoba mu ziri ttiimu z'ento kubanga abadde azikutte bulungi. Chelsea kirabika season egiwaddeyo, naye olowooza nti no mu kuwaayo season bandibadde balwana okulaba nga bafuna ku kifo ekisavamuko. Ku projects ezibadde ziyuuga eya Chelsea n'eya Man United, Man United erabika nti nno yo ate ekubyemuko ku mpemba wemba, naddala ku ebyo bye batuuseeko mu weekend oluvannyuma lw'okuba ttiimu ya Liverpool goolo zabadde 3-2. Mwabaddemu goolo ezabadde sobola okwewalika, mwabaddemu n'ensamba esobola okunyirizika, naye ebiseera ebisinga kiba kizibu nnyo okutunuulira ttiimu ewangudde. Bantu batono nnyo abafuna akaagaanya akamenyaamenya mu mupiira naddala nga ttiimu ewangudde. Naye mwabaddemu ebintu by'olowooza nti kwabo abaagaliza Michael Carrick omulimu atwale ttiimu eno eya Man U, goolo 2 ezanywedde ku Man U zabadde zeewalika. Bwe wabeerawo omusambi teammate ng'asudde omupiira, muba mulina kusamba ku lwa teammate. Omuzajjo gw'omupiira gwe gubeera ogw'enjawulo ku bakubi b'ebikonde, kubanga abakubi b'ebikonde ttiimu ogibeeramu bwomu, ate bwe bakuba knockout ate onenyaani. Naye obuzibu nti Man U kasiteesuula omupiira batuukira ku St. Ramens. Kati ne weebuuza mekanizimu eri awo eri mu ngeri y'okuyambagana eba ebulidde luddawa. Ate era waliwo ne ggoolo eyanywedde mu ngeri ya ttiimu kugipuresinga. Omupiira ogw'omulembe guno gulimu high pressing, era nammwe kaakati abatendeka wano muleme kutendeka bazanyi kusinziira ku requirements za liigi yaffe yokka. Mulina kutendeka kusinziira ku requirements ez'omuzannyo gw'omupiira globally, kubanga tetusobola kusamba Uganda nga tunaazannyanga aba Uganda ng'ezannya Uganda yokka. Bino bitwagala clubs zaffe okuwangula ebikopo. Kati bw'otunuulira ttiimu nga Villa ne URA abagenda mu nsiiko olwaleero mu luzannyo olusooka olwa semi-final olwa Uganda Cup, ne Kitara abagudde amaliri ne Vipers mu luzannyo olwasoose olwabadde eri Butema Ebunyolo, oba osuubidde okubaako ttiimu egenda okukiika ku continent. Kati ate zo clubs zetugenda okusangayo ku continent zo zizannya modern football. Omupiira gujjudde pressing, omupiira gujjudde obutalekawo channels n'obutalekawo breathing space. Tebakukkiriza kussa, ogenda okusiba omupiira nga opponent yakwesimbye eddaawo mu maaso. Kati gwebanga omanyidde okukankana tomanyidde kusiba mupiira nga opponent akuli kumpi, kitegeeza ojja kufuna bufunyi kaswa wali wabbali ng'ositamaawo oba tokyasambye. N'olwekyo abatendesi wadde nga ffenna tukimanyi nti nno waliwo omuliro ogw'amaanyi okuva mu bannanyini clubs okusobola okufuna win. Osobola okufuna win nga ntegeke bulungi ngeri expansive, nti omupiira gwojja okukuba URA osobola n'ogukuba ttiimu ya Al Ahly bw'obanga ogikyazizza wano mu Uganda obanga gw'ogikyalidde, era naye esigala nga win. Naye olina okugiteekamu omuzinzo ogwo, abazannyi okuteekebwawo embeera okufuna result ng'ebadde nzibu. Obukakanyavu bwa result buleme kuva ku referee buli oba layina buli eyabadde alaba omusambi wa ttiimu yo ng'agezaako okuyitamu ng'awanika ekitambaala. Ttiimu erina okufuna obukakanyavu oba obwangu nga eri ku opponent waayo.
tiimu zaffe gye zinaakoma okufuna obukakanyavu okuva ku ba opponent gye zijja okukoma okuvuganya ku continent. Naye bwe tunaabanga tuteekateeka tiimu zaffe nga owa Vipers agamba kakati aliwo nga w'amaanyi ani nti ye Villa oyo Villa tujja kumwepikira tugendeko ne mu nkambi. Olugenda mu nkambi ogenda okulya nti ate gwawedde 0-0. Kakati Vipers bwe gwamaliri ne Villa mu mupiira ogw'embiranye oba KCCA bwe gwamaliri ne Express oba ne Villa oba ne Kitara, bw'obanga gwe KCCA tosobola kuba NEC, kakati osuubira otya ogenda ku continent ate okuba TP Mazembe. Ate nga TP Mazembe eyimiridde mu kkubo lyo ne biliyoni 2 mu nsimbi eza Uganda mu prize money okuva mu CAF. So ebintu bino abatendesi bwe bamuteekateeka ttiimu, osobola okuteekateeka ttiimu kwegamba n'omuntu atunule mu kisaawe agambe nti abannaye kuno omupiira Villa gwekubiye ebadde ezanya n'entebe UPPC nti wadde mubaddemu goolo nnya zokka naye gubadde guzitowa goolo nga 7 singa gundi tadiibuuze mukisa guno naguli mutondewo emikisa egyo. Kati olwo bwe mugenda okuyingira continent muba mutandise kutunulira concentration levels. Omwana ekyamulemesa okuteeba emikisa egyo 3 mu maaci emukyali ki nti awa nalabika yateekamu obulagajjavu nti awa ne yaleeta cross yataali mulungi, naye ng'amaanyi aga ttiimu okutwaliza awamu gabadde gagiwala nga n'abazze okulaba omupiira balaba nti gaapu nene wakati wa Villa ne UPPC. Naye tosobola kusamba nga gaapu eri that narrow nga nfunda ate ne tukusuubira nti ate wanaagenda ku continent mu muwulire ajja genda eri paka mu quarter final ebiba byakweyagaliza ate nga tuba tetutaddewo obujulizi bumala mu liigi. Ba opponent tebatusindiikiriza kimala, naffe tetwesitudde kimala kulaga nti ffe bachampioni bannaffe nti ffe bano emipiira gino egisembayo 6 tuba tetusalikako musale nga n'abazanyi bafuuse ng'enjuki mu kisaawe kuba bakimanyi bakolerera continent ya mirundi 3 esooka kwe kuyitibwa ku national team, eyokubiri kwe kubeerawo klabu ekugula nga baguze Alan Okello, eyokusatu ye klabu yogenda okukiika ku continent ng'ogenda okuzanya ne ttiimu ez'ennene. So kakati bwe tuba tetubalaba nga mutamye ng'enjuki akati tetusigala kweyagaliza bweyagaliza. Naye ensonga eno njijje mu mupiira gwa Man United gwazanye ne ttiimu ya Liverpool nti mwabaddemu okugezaako goalkeeper agezaako okusambako okuzimba nga muva mu back. Kakati wabanga kipa wammwe yalina kino kyo ne bwe kitabeera tteeka liwandiike mulina kugabana bugabanyi info, kubanga oba tosuubidde goalkeeper kukwata abantu ng'Amadi Diallo kakati awo waali agenda bakunja paka ku senta nedda. Central bwe mumuddiza omupiira muba mulina okumuwa options 3, eno mu namba 3 n'eri mu namba 2 na wano wakati. Kati ate omusambi yenna eyo basic football, omusambi yenna nga teammate we alina omupiira olina okwesika n'odda maaso ga opponent wo, kubanga bw'obeera mu mugongo gwa opponent yakusooka ku mupiira nga bwe twalabye goolo ya Liverpool. Ebintu bino birabika ng'ebiri basic. Naye kati omuntu yenna bw'atunuulira statistics engeri gye zaakubiddwa ku mmeeza, ate kati mu muzannyo gw'omupiira njagala mwegendereze mu abaguwagira. Mu mupiira omupiira bwe gugenda mu maaso n'okugwa ne guggwa, buli group ejjamu ekyayo. Omuwagizi gujjamu ssanyu oba nnaku kusinziira ku result. Omutendesi abaako byajjamu n'awandiika notice n'amanya ensobi ez'oggolola na biki ebyokunyweza going forward, kubanga omupiira kuba tegukomye ku olwo. Ffe bannamawulire ne tujjamu amawulire ne tulipootinga ne kutusinziira okukola analysis. Kaakati omulimu gwaffe ogw'amawulire gwayingiramu ba influencers. Influencer aweebwa omulimu specifically club eyo kugiwaaniriza, ne bwe wabanga wabaddewo ka success akali minimal aka overamplifyinga kwegamba n'akapikamu omukka ne keereega. Kati bw'owuliriza oyo apise omukka ne gwereega n'ojja n'owuliriza lumansi nga munnamawulire, ojja kuwulira nga lumansi ali ku ttiimu agisojja ku luwonzi. So nga nze amawulire gandagira profession yange endagira kubeera objective, nina okutunuulira omupiira nga bwe ngulabye nga bwe guli nenjanguwako report. Naye influencer kati singa owulira ebigambo ebyogerwa ku naddala abazanyi nga Kobe Maino,
ku mutendesi Michael Carrick oyinza n'okugamba Katonda wattu bano babadde luddawa nga United ebonaabona bafunyeko success fine naye olina okufuba okulaba nga teri over amplified matuugo kubanga bweneebeera ojja kwesanga gino emirimu ffe gyetukola nga bannamuwulire tegikyakunyumira wabula era ntera n'okusanga abantu ku social media naffe baatwawulamu waliwo abakola emirimu ng'egyaffe nga balina ezo ttiimu zammwe ze bawagira abo bo gye bali nagwo si musango be bamanyi engeri gye basomamu amawulire naye kati muntu nga nze bwe ntunuulira match mu bukugu bwange n'obumanyirivu bwe nzize nga nkuŋŋaanya over a period of time basobola okutunuulira embeera kati bwe ngenda nensomako ku websites ezitali zimu n'olaba nga ekintu oli akipise n'akireega muli owulira n'okwerabika n'ogamba abantu bengenda okwogereramu ku CBS n'abagamba ntya ng'olaba oli engeri ekintu gyakipise ate abo bafuna nnyo ne following abantu babagoberera nnyo kati oli bw'agenda n'awuliriza oyo kwekanga gwe nebyoyogera olinga ali mu biswambazi era okukkakana bw'obanga ensonga ze walabye zikwata ku ttiimu obanga Arsenal ogenda okulaba abawagizi ba Arsenal nga bakusindisa eri mu maaniyo oli muwagizi wa maaniyo bw'ogira bw'obaako byoyogedde oba ku maaniyo abamaaniyo nga bakusindika eri nti yabigoddwa Arsenal naye kiva ku kuba nti nno clubs zakigenderera okwemployinga ba influencer oli yaaliwo okukuutira akadingidi n'akakuuta ku nsonga ne webeera nga ntono etya n'agenda agipika n'agivimbya bw'ati kati kiri gy'oli okubanga omanyi omuzannyo gw'omupiira n'okuteeka essuubi lyo on your guard awo bamu kubatera n'okubabonyaabonya kati kyemanyi kye bakola abaaseno anti gundi Everton ezanya Man City kati bateeka okubanga ba influencers bamaze dde okubapika kati Everton neegeza essuula ogwo era Arsenal kine kwegamba buli match n'obeera ku bunkenke naye nga bali be bakupika bo banoonya following kubanga balina targets okusinziira ku club ba employers baabwe so kakati ekintu ekyo bw'okigenda okizza mu match ya Man United yazanye Liverpool oli oyinza n'obutalaba lwaki oyinza n'okusanga anything negative naddala ku ttiimu eyawangudde goolo 3-2 nga bajja statistics kakati guno gwe mulundi ogusoose mu myaka 10 Man U okuba Liverpool home and away nebagira kwegamba ekintu ne bagenda bakizimbya nnyo ne batuuka n'okubika amaaso kyova olabanga batuuka n'okumisfiringa mu kufuna abatendesi omutendesi oluusi akuwadde akalimu katono naye ono akapika n'agenda akapika maaso g'abantu abeetoolodde awo okukkakkana nga mwenna mulowoozeza nti akalimu kanene kazinga oli akoze kalimulimu ka bulijjo kati ono Michael Carrick mukimanye mu Ngereza era akadingidi okawulira bwe bakamukuutira lwakuba nti nno mulimu ensonga kati ffe ng'abamulize nsobola okulaba nti Man U erina okwebuuza mu kano akaseera oyagala kuleeta mutendesi mupya bw'oleeta omutendesi omupya anaaba wanjawulo ki ku Ruben Amorim kuba ne Ruben Amorim yajja mupya naye ate okimanyi nti bw'oleeta omutendesi omupya oba otandika bujja naye ate bw'osigaza Michael Carrick oba oyongerezaako bwongereza kati awo osinziira ne weebuuza Michael Carrick alina ki kyogenda okwongerezaako kati ng'omaze okutunuulira ekifaananyi bw'obanga ofunye akaaganya akasobola okukokoolamu emirimu gya influencer naawe n'otunuulira omupiira mu black and white osobola okulaba facts eziriyo nga wamma gwe enkambi ya Man U eri bulungi bali mu kifo kya kusatu ekifo ekyokusatu baakinywezezza ekifo ekikiika mu Champions League baakinywezezza ku lunaku lwa 6 nga tebakonye na ku mupiira ttiimu yandibadde ekangaze okubalemesa okunyukira mu bifo 5 ebibatwala mu Champions League yandibadde Brighton and Hove naye ku Saturday Brighton and Hove yakigwako abasajja ba Newcastle baagisabula goolo zaali 3-1 n'olwekyo United yagenze okuyingira mu mupiira gwe bakyaziza Liverpool yabadde already yakakasizza dda nti erina okukiika mu Champions League wabula nga kyetannakakasa kyekifo naye kaakati we twogerera bino bongedde okunywera mu kifo kyabwe ekyokusatu manye omuzannyo gw'omupiira guno gulina demokrasi waagwo gukuwa okusinziira ku kyotaddemu oba kyotataddeemu mu biseera bya Sir Alex Ferguson United yanyukira mu kifo ekyokusatu emirundi 3 gyokka awalala wonna actually bagenda okutuuka
omulundi gwe basooka okunyukira mu kifo ekyokusatu yali ya sizoni ya 2022 naye awo wonna awo nga ekibi ennyo kye bakoleddemu kunyukira mu kifo kyakubiri emirundi 2 gyokka awalala wonna ebikopo 7 nga babikukumbye okuva Premier League yatandika mu 97 so kyalinga kyekango United okunyukira mu kifo ekyokusatu naye kakati olaba okusinziira ku United embeera gyebaddemu kati ekyokusatu yino kijaganyiza kubanga eba eddayo ko ne mu Champions League wakiri gyebadde bamaze akabanga nga tebeetabaamu balina points 64 bwe bawangula emipiira gyabwe gisigadde yesatu basobola okuyingira points 73 kino kiyinza n'okukwerabiza oba United yatandikako ku season eno ng'eri bubi kubanga singa bakuŋŋaanya points lwakuba match ezisigaddeyo mpakanyavumukko balina emipiira 2 ku bugenyi bwe bagenda okukyalira Sunderland mu weekend eno n'ogwo gwe bajja okusembayo nga bakyalira Brighton and Hove awo wakati balina okukyalizaamu Nottingham Forest naye bawangula emipiira egyo baba baweza points 73 okuva ku 64 ze balina kaakati season ewedde bafuna points 42 zokka kitegeeza nti wakati wa season ewedde ne kaakati United yongeddeko points 22 ekyo kiba kiraga okugenda mu maaso era bayida weno wano webali kaakati nga ne season tennaba kuggwako basingako points zonna ze baakuŋŋaanya mu season ya 2023-2024 lwe banyukira mu kifo ekyomunaana ne points 60 kati United olwaleero nga ekyasigazayo emipiira 3 mwesobola okulwanira points 9 esinga Man U ya 2023-2024 points 4 mu zino season eziddiringana esatu ojja kusanga season ya 2022-2023 banyukira mu kifo ekyokusatu lwe bakuŋŋaanya points 75 so singa basobola okuŋŋaanya points 73 mweno season ng'odidde points 64 ze balina kaakati n'ezo ze basobola okulwanira endala 9 omugatte ne bazifuna enegenda kubeera season yaabwe ey'okubiri esinzeemu amakungula mu season 4 eziyise so kiraga nti nno wabaddewo okugenda mu maaso wabula okugenda mu maaso guno waliwo okugenda mu maaso okwa akagwirawo kwe kw'okuŋŋaanya obubonero waliwo n'okugenda mu maaso okwa ttiimu okusituka kati kino kiba kizibu okulowooza nti nno ttiimu esituse ti n'olwekyo anaagirabako season ejja anaagiwulira kubanga eyazimba abazannyi bano si abaggusiza eno singa wabaddewo omutendeso omu season 2 eziyise najja nga obubonero bwe bulinnya bwe buti nga bwe tubadde tulaba Mikel Arteta bw'abadde akola mu ttiimu ya Arsenal ng'osobola okulaba nti ttiimu eyinako buli season byeyongerako si mu statistics mwokka naye ne mu nkola y'emirimu ng'olaba waliwo okweyongerako era nga wabeerawo engeri y'obunkenke obugamba nti sajja oyo season ejja munaamuwulira so kati kino kizibu okwogera ku Man U leero era oba tosobola kukyogerako leero ba ku season eno mwerabise nti nno esituse awo kijja kubeera kizibu okuba tooki mu season ejja naddala nga kikyali kizibu n'okumanya ani agenda okwongerayo ttiimu eno bw'anaabeera Michael Carrick anaatandika squad eyiye empya kubanga ekituufu kiri nti n'abazannyi abaliwo si ba Michael Carrick wayinza okubeerawo abasituse mu kisanja kye oluvannyuma lw'okubawa emirimu gye balina okukola kubanga Ruben Amorim ate yagiranga oluusi n'agoomya talanta z'abazannyi naye wakiri tulinako abazannyi be tulabyeko nga Bruno Fernandes nga Matheus Cunha nga Bryan Mbeumo to some extent osobola okuteekamu gundi Benjamin Sesko olaba nga statistics azongeddeko naye wakyaliwo ebikyamubuuza kati awo kiba kyangu ogamba nti omusajja oyo bw'anaamukwatamu wano na wano na wano oba oli awo anaagira naye nemabega eno wano Kobe Maino era naye talabise bubi Carlos Casemiro alabise obulungi alabika agenda wadde waliwo obugambo obusonsekebwa ku social media naye omulenzi yasalawo dda namba 3 okugyetengereramu Luke Shaw walabika wakyaliwo ebibuuzo Central Defense waliwo ebintu ebikyabuuzibwa omuzannyi Harry Maguire Central Defense Partnership eyo jjukira mulimu okugenda mu Europe kino Liverpool kyabakubiddemu goolo nga Sen Lamens anoonya owewe gwawanga bamwekweseeko bakuba ekyo mu Champions League
timu ngazi Bayern Munich, timu ngazi PSG zizanye high pressing game. Olaba PSG bayina n'ennono yaabwe simanyi oba mugigoberera. Bwe baba basamba omupiira nga bagutandika ku center nga bawininze kick off. Omupiira omuzanyi agukubira ddala mu half ya opponent nga agenderere naye nga gugenda eri bweru. Ekigendererwa nti we mwekuŋŋaanyiza ogenda okukasuka nga bamaze dde okubalumba mu half yammwe mwenna muntu ku muntu tewaliwo space erekebwawo. Kati olaba Liverpool ey'omulembe guno tesamba nnyo high pressing game naye yasobodde okubabbako omupiira mu mbeera eyo bwetyo. Munaakitwala ekyo mu Europe mujja kukiwulira. Ate jjukira Europe ya mipiira mingi. Michael Carrick abadde afuna akalembereza ttiimu yagisanga evudde mu bikopo ebisinga obungi nga yeekubira maaki yayo emu mu nnaku 7-8 naye wali osamba emipiira ng'esatu omupiira gumu buli luvannyuma lwa nnaku 3 oba 4 ate mu mpaka ez'enjawulo. So kaakati awo ojja kwesanga nga waliwo ebibuuzo bingi nnyo naye nga tosobola kubajjako credit. Statistics zirabise bulungi. Basinga ba defending champion aba Liverpool ebintu ebiwerako kubanga bakateba golo 63 Liverpool yakateba golo 5-9 babakubye emipiira 7 bo Liverpool bagikubye emipiira 11 bawangudde emipiira 18 Liverpool ewangudde emipiira 17 goal difference nayo yiyo babasinga kwegamba. Statistics zirabika bulungi era zisobola bulungi nnyo okutwalibwa mu season ejja naye season ejja ng'ani avuga kakati awo wajina okubeera ebibuuzo naye nga United weri esobola n'okuattractinga ku bazanyi ab'amanya n'okunoonya engeri abazanyi abatalina ekyo bagyongerako ngeri gye bayinza okusikizibwamu n'abo be baayazika okusalawo babadda oba bagendera ddala n'ani abatwala era bamufunamu ki. Tuze mu kitundu kyaffe ekisembayo ttiimu ya Arsenal weeri enkambi yaayo erimu akabugumu olw'ebyo ebigenda mu maaso n'ebyo ebyabaddeyoko mu weekend bwe bagenze ne bakuba ttiimu ya Fulham golo 3 ku bwereere. Wiini eno yabadde ennyonnyola ebintu bingi. Ekisooka Arsenal yabadde eyagala wiini y'ekika kyonna. Ekyokubiri obungi bwa goolo kwe baawangulidde ate bo ne batateebwamu bulina we bwabasitudde ne bujja bwe bateeka ku points 6 ze basinga Man City mu kyokubiri wadde nga ne Man City nayo tena bakusamba mipiira gyayo egyebiri ne bubateeka ku goal difference ya goolo 4 ze basinga Man City ne bubateeka ku goolo 67 ze bateebyemu ate nga yo Man City yakateeba goolo 66. Awo wonna ebintu byadde biwuka bulungi naye n'engeri goolo zino gye zaateebeddwamu zonna nga zaavudde mu open play kyo nakyo kibadde kikyaludde kubanga emabegako awo ne goolo zibadde zigaanye okujja naddala omwezi ogwo guyise ogwokuna gubadde si mulungi ddala mu nkambi ya ttiimu eno eya Arsenal. Naye kaakati wiini eno yabawadde ebyo byonna. Ndowooza omuwagizi wa Arsenal yandisabye n'okusaba wiini eyongere n'okubawa okwongera okwekkiririzaamu. Emipiira gye basigazzaayo emipiira giri 3 gyokka. Bw'oteekako ejja Champions League giri 2. Kakati bwe giba nga emipiira Arsenal esigazzaayo emipiira 5 mu season nga gibaweerawo double kuba singa bawangula emipiira gyabwe gisigadde egya liigi 3 ekikopo baba bakitwala. Kati ate bwe banaakuba Atletico olunaku lw'enkya ne bagenda mu final gwe banaasangayo oba PSG oba Bayern naye ne bamukuba ezo ze match 2. So kati olasobola okulaba obuzito bwa match 5 ezisigaddeyo nga zibaweeramu double ate nga match zino 5 zisobola okuba ekikopo kyonna oba zisobola okuba waako ekikopo kimu. Kwegamba olina kutwala butwazi template eya omupiira gwa Fulham bw'eneebanga enneeyisa eyo Arsenal gye eneeyisa ku mipiira egisigaddeyo 5 baba basobola okuwangula double nga intensity yabadde nnungi abazanyi freshness yaabwe nga balaba babadde fresh nga bakola emirimu gyabwe. Kati ne maliriza wali mu maaso twalabyeko ne kubukayo Saka ng'aleeta cross y'ekigere kye ekya ddyo actually yagireese emirundi 2. Ogumu Leandro Trossard ndozo omupiira yagukubye bweru yagukubye ku mpagi omulala bwego Victor Gyökeres gye yateebye naye nga tubadde tutera nnyo okwogera ne ku mirimu gya Victor Gyökeres nti gisanyalala nnyo olwa obutamuliikiriza bulungi. Sebo
Amanya ssebo nze Lumansi ndi wano ku CBS. Ssebo gwe gwana. Wangi? Mukulukazi wozanyo ku Saula Bingo? No wangula? Kale zeno computer yange ekundaze wano. Kale webale kwetabamu n'enkya mutyo era tujja kuba ensimbi tuzibawa. Kakati tuwadde tulaba Bukayo Saka ebiseera bisinga nga atera nnyo okukaka nga biseera bisinga avuga n'ayingira kuguluka okwa kkono, wayingira kwa kkono n'akuba benda naye benda ezo biseera bisinga zibadde tezikyanywa ennaku zino. Ne ku guno omulundi bwe yayise kasajja awo n'akanika kadyoke n'ayiwawo wali egyo emipiira kasita ogendanga okurosinga first time Gyökeres gwe musuubire nti waali. Kaakati era ne paasi eyo Eberechi Eze gye yakubye teyina kubeera emu oba bbiri oba ssatu mu match naddala ng'olina Victor Gyökeres mu maaso go. Gyökeres omupiira ogwo yaguholdinze bulungi ndowooza yateekeddewo Bukayo Saka emu ku ezo golo gondi Arsenal ze yateebye n'aholdinga play bulungi kiwandisuubidde mu Gabriel Jesus Fernando oba mu Kai Havertz. Gyökeres yakikoze naye ekisinga obukulu ye paasi eyo ne range yaayo ne mu channel bwe yagenze naddala nga egezaako kugoberera mirimu oba enziruka eya Victor Gyökeres. Kati Gyökeres oyo obanga oyagala akukolere gwe muliikirize nga cross gye yasoose okuteeba bwe yazze actually n'eyokubiri kwa yateebye goal 2 gwe muliikirize olutuuka ku byline gwe teekawo oba otunuddeyo oba tutunuddeyo gwe teekawo naawe amuvaako mugongo oba gwe Eberechi Eze oba gwe Martin Odegaard gwe olumulaba olusitula what face gwe ng'okuba mu channel ajja kweyongera okubeera ow'omugaso going forward naddala mipiira gino gisigaddeyo 5 Arsenal weesobola okuwangulira double senga eneeba etuukiriza byonna. Kai Havertz mulabyeko awo nga akubyemuko ku mpemba wemba kijja kusinziira ku bakulu baba n'amwetaaga olunaku lw'enkya ate era kakati nno anti nabagambyeko ku mirimu gy'aba influencers bagenda babapika ne bakulinyisa essuubi. Kakati ngenza okulaba referee bwe balonze okulamula omupiira gw'enkya ogwa Atletico Madrid omwami bamuyita Daniel Sibiet agenda kuyambibwako Rafael Folini ne Bastian Dankert. Omwami oyo mbu Arsenal muyinamu omukisa anti obawulira Arsenal muyinamu omukisa kubanga yalamula omupiira nga Arsenal wangula Sporting Lisbon goal emu ku bwereere. Ne mabegako wali Arsenal yali ekuba Dynamo Zagreb era ye yalimu ne mu 2-21 mpaka za Europa bwe yali nga ekuba Olympiacos goal 3-1 Rifo oyo ye yalimu. Kakati ate Rifo ono abadde wakikwanye eri Diego Simeone ne timu ya Atletico kubanga bwe yalamula omupiira gwabwe ogwasooka Tottenham Hotspur yakuba Atletico 3-2 omulala baagwa amaliri ne Man City 0-0 mu 2-22 omulala mu 2-21 Liverpool yabakuba 3-2. Kakati influencer waddiraako n'akakuba wali ku social media gwe naawe wabadde ogumidde nti owaaye maaki nene kagira wekanga wayenjebuse dda sigaana Arsenal esobola okuwangula omupiira naye nze nina okukkiriza nti omupiira guluma ssuubi so si result. Kati wane essuubi lyo liba lyalinnye edda n'otuuka n'okulaba omupiira ku bunkenke ne gundi ezimu tozigoberera bulungi nnyo ebintu bye bakola kubanga gwe oludde kugamba naye nga kale yembeera eyo kwekusomooza ttiimu ya Arsenal kweyina emipiira 5 gisobola okubawa double. Emipiira egyo gitandika lunaku lwankya bagenda kweyisa batya